Kadama TV waliwo Kadama wano agamba nti obutwa bufuuse obutwa, Abawarabu batega obutwa nga batega emmese ng'ate batega bantu, aye ne watabeerawo kintu kyonna kikolebwa. Nsuubira tewaliwo Muwarabu yenna gwe mwali muwulidde nti nno Omuwarabu yatega omuntu obutwa baamukoze bw'ati ne bw'ati, oba Omuwarabu yatta Kadaama baamukoze ekintu bwe kiti ne bwe kiti ne bwe kiti. Wano Kadaama we yeewuunyiza buli muntu banaatega butege butwa nga batega emmese, omuntu n'afa ekyo ne kiggweeraawo. Tetuwulirangayo story yonna efolowingibwa nti Kadaama yafa bafolowinze gavumenti ebavunaanye ekintu bwe kiti. Tugamba ebintu bisirika busirisi bwe bityo. Katuwulize emboozi ya Kadaama ono annyonnyole ku feelings ze ku bintu bino engeri nga bwe bitambulamu, naye ng'ate kyewuunyisa nti bakadaama bonna abafudde towulirangayo nti Omuwarabu baamusibye olwa Kadaama eyafudde. Aidha Kadaama ye yesse, Kadaama ye yeewadde obutwa, Kadaama ye yakoze eki, buli kintu kyonna bakiteeka Kadaama nti ye yakikoze. Era okukakkana ng'Omuwarabu talina kyakolebwako, kuba bo bakkiriza nti buli kintu kyonna ekibeerawo Kadaama y'abaala yakyetuusizzaako. Mulabe abaana bameka abaakafa obutwa, abaana bameka abaakafa nga bava ku bizimbe, abaana bameka abaakafa nga bagamba nti yeetaddemu omuguwa ne yetta. Era njagala mumbuulireyo, mwali muwuliddeko story yonna egamba nti Omuwarabu oba Kadaama yali akola Omuwarabu bw'ati ne bw'ati, Omuwarabu oyo omusonga gwamusinze ne babeera nga bamutadde mu kkomera. Katuwulirize. Nkulamusizza nnyo ssebo Mr. Kadaama TV, gye baleko ssebo bwe bali okutuweereza, bwe balina okutuusa munnange obuzibu bw'abaana ba Kadaama, obuzibu bwaffe ba Kadaama, n'oyongerayo eddoboozi eryo baali tebawuliranga ne bawulira ne bamanya. Ne Mr. Kadaama TV bannange, munnange yongera oteekeyo eddoboozi. Mazima bwe baba nga bakyali mu nteeseganya, kubanga kati ekirungi ekiriwo kampani tezinnaddamu kukola ki, kuddamu kuleeta bantu. Naye manyi ndowooza mangu ebiseera si biwanvu bajja kuddamu okuleeta abantu, naye basooke bakiriyalinge bano abakadde abakyalimu bannange. Mr. Kadaama TV nkufolowinga, naye olwaleero n'olunaku olwajjo nalabye abaana babiri nga bakompuleyininga bonna butwa. Bannaye Mr. Kadaama TV, taata tuusaayo ate nate eddoboozi eriwa ne gavumenti ate ebeeko kyekole eyogerezeganye ne Saudi Arabia ku bigambo ebyo bannange, ebigambo by'obutwa. Mazima omuntu akukoledde, omuntu teyajja kufiirawo, omwetaaga naye akwetaaga, mazima tosobola kukola mirimu. Era kikuluma nnyo nnyo okulaba nti abeera agenda, naye kaakati ate ekimukuttisa kiba kiki? Naye bannange Mr. Kadaama TV obutwa nga bufuuse obutwa bannange. Naye nze siwulirayo ddoboozi nalimu nti oba gavumenti ya Uganda egambye bweti ku kintu eky'obutwa, te gavumenti ya Uganda eyogerezeganyazza bweti ne gavumenti ya Saudi Arabia ku kintu ky'obutwa. Ekyo ekintu eky'obutwa ky'okutta abaana, gavumenti ya Uganda tekyogerako mu gavumenti ya Saudi Arabia kituuke ku kabaka wa Saudi Arabia amanye bannange, amanye bannange, kubanga order bweva from above n'agamba ensi ye nti okulaba Kadaama yenna oba wansi ki oba wansi ki ng'afudde, afiiridde mu nnyumba yo oba mu ddwaliro ng'abadde akukolera afudde obutwa, wakiriko. Naye bannaye Mr. Kadaama TV gavumenti eteekeyo eddoboozi eri ery'obutwa. Naye bannange obutwa nga bufuuse obutwa, okutulugunya nga kufuuse okutulugunya, ng'oggyeko obutwa. Abaana nga balaajana bannaye Mr. Kadaama TV balwadde, kontrakiti ziweddeko, babalemeddwa okudda ewaka, babalimbye kino babalimbye kiri, babasukumye okuva ku bizimbe bagudde waggulu, bamenyese emigongo, tebalina buyambi. Bannange abaana nga bangi nnyo 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 abakyalimu abalaajana, abakadde bangi nnyo nnyo nnyo, ndowooza mitwalo na mitwalo. Lwaki gavumenti kati ekiseera kino kyeriwo nga tennaddamu kuleeta bantu bapya, neekola ki? Neesooka nefeffetta,
kuyite kufeffetta ku buli kasonda konna bannange naddala mu Saudi Arabia bannange abaana bali bubi mu Saudi Arabia nefeffetta buli mwana yenna abamalako kontrakiti baleeyo bayitirivu bakaaba babuliddwa amagezi ag'okudda bakole batya ewaabwe be basayiniza ez'empaka nti mutemu mulimi walinge ku mpaka nabo gye bali abakooye nga tebannaba kuzimalako balwadde bakooye empisa z'abantu babayisa bubi babatulugunya nabo bayitirivu lwaki tebasooka ne bafeffedde abakadde naye bannange abaana b'abantu nga balaajana Mr. Kadaama TV nga balaajana bannange nowulira abaana bwe balaajana naye bannaye mazima mukama bambi oyo mukama n'ataasa abalala ne bafa ne banne gavumenti etuyambe pulezidenti Museveni Mr. Kadaama TV taata mukama akwongera okuwa obuvumu oyongere ddala okutuukira ddala obuutuuke ku pulezidenti omugambe munaye pulezidenti kino na kino naye bannange bafeffedde abaana buli mwana yenna bamanyi bwali naddala abaana abo be bayingizayo okuva kaŋŋambe nga mu 2018 mazima okutuuka kati mu 2020 kontrakiti ziba zaggwako babafeffedde abaana babasooke babajjeyo kati bannaddamu ate kuteekako bantu bapya naye bannaye n'abali eno balaajana abaana b'abantu abaana b'abakazi abaana b'abasajja balaajana bannanga abazadde b'Abauganda balaajana naye gavumenti nga tefaayo bannange ffe tukole tutya